Basebo ne banyabo abatulaba once again nze Abraham Luzi bawasala Sala is tall. Basebo ne banyabo twagala okugamba nti nga bwe ntudde wakati wa mwami Lubongo yono wa Harvard ne Honorable Misa Kamanda Bass enunje nene nti akageri ke batazze ngenda kubakiikirira era njaga kubasaba akalulu nti mbakiikiridde abana NRM mwenna njaga kubategeeza nti nze ngenda okutwala ebirowoozo byammwe n'obutavuma bukulembeze buliwo wabula okubuwa ekitiibwa ate n'obutatiiririra mukama wammwe oba mukama waffe w'ekitiibwa President kuba emirundi mingi yali yagadde ebintu bikolebwe bulungi naye abantu bakola nabo bamudisappointinze abamu bakadde nnyo kyemmanyi maama badde yagakwebaka n'atasobola kuba wano obudde buno twetaaga abavubuka abali vibrant and hard working and informed. Ekyokubiri muganda ngono wa Harvard alabika ebya Kampala tajja kubisobola nina mikwano gyange ab'omunuupu bayitirivu mbasaba akalulu era nze sisosola era ntera okubagamba nze ndi wa bibiina byonna tonsange wa mwami Museveni n'ondeetako olugezigezi siizigonzaala ate bonna nsange wa mwami Kyagulanyi oba mwami Lubongoya era naawe tondeetako olugezigezi nze mpagirwa buli muntu Kampala egatta buli muntu egatta amawanga egatta eddiini n'enzikiriza ez'enjawulo. Basebo ne bannyabo okudda ku micro level tugamba abasuubuzi nze ndi musuubuzi ndi mupangisa ku kizimbe kya City House ne Gazaland nkolerako business buli bibaluma byonna kye tuyita landlord and tenants relationship ebulako just regulation mateeka tugenda tereeza mu nnongoosereza eno olwo nno tuwulirize ne bannannyini kizimbe ebyaddala balina ensonga lwaki beeyisa nga bakola ki we beeyisa ebiseera ebisinga abantu abawansi tebamanyi n'abantu abagagga balina embeera embi gye bakola ki ne tulowooza nti lunaku twekubiira si buli muntu nti mwavu mu kibuga nedda abagagga bo balipresentingibwako ddi twagala balanced economy mu the city tugenda leeta amateeka just regulation tuteekewo nti ebyaddala bw'opangisa ekizimbe kweyo rent oyo rent kulina okubeerako ebyaddala waakiri garbage collection nga temusaba bantu amazzi nga ga ku kizimbe oba ne bakuba mu mitayo g'okozesa n'amasannyalaze buli omu abeere ng'asasula ago g'abaakozesezza ekyatugamba nti kituufu rent teyali badde nga bamwongeza buli luvannyuma lwa mwaka emirundi egisukka ogumu era tunnyonnyole lwaki n'ebirala wabula amateeka ge gabulawo ekyatugamba twagala tumanye nti ffenna abaagala okuweereza gavumenti ekolera ku budget twagala tukendeeze n'okusala expenditure za gavumenti empitirivu ennyo twovataninga recurrent expenditure esusse obungi omuli wa misaala n'allowances ez'okweyagaliza ezisusse olwo nno n'abakozi abayitirivu ennyo tubasaleko abamu tebeetaagisa twagala baka paalamenti babeere kinaana baleekaana buleekaanyi na kaayana abasinga obungi tebamanyi na kyakukola wadde okusoma ebyaddala tugamba ebisaanyizo by'omubaka paalamenti mu manifesito yange nga bwe birina okukendeera bibeere ebyo ebyesa akasengejja okugyamu abantu abeeyagaliza n'okubeera n'obukulembeze nga tebasaanye. Basebo ne bannyabo tugamba kyekiseera njagala okukikkaatiriza mwenna ekibonyaabonya Uganda nnungi nnyo naye temukimanyi tugamba bannayuganda mmwe bennyini you cripple your own selves and performances of government buli gwe badde omulimu oba mubaka wa parliament irrespective oba wa opposition oba wa government buli muntu waali mubbi mulina okulokoka tugamba kyekiseera buli muntu okola obuvunaanyizibwabwe ababaka ba parliament wadde n'aba opposition tetuyinza kukkiriza ne mubeera part and formation of such a budget ebyaddala recurrent expenditure ebeera etya at least ngeri 37 trillion ng'ate ebigenda oyamba abantu miliyoni 5 ez'abantu biri just 18 trillion n'amabanja naye responsibilities zino zonna n'obuzibu bwe buli mu bakozi ba gavumenti mu abandaba many of you are beneficiary to corruption abamu mwasomera ku corruption n'obubbi mu bina ebizimbe na bino tugamba tusonyiwagane tuzimbe eggwanga eppya olwo nno Uganda egendebwa mbasaba akalulu mwenna muneesige zisigenda kuboola muntu yenna Ssaabasajja Kabaka awangaale. Thank you very much everyone who